Muti abaagala abalungi abeekuumira kusenga Faith 356 mbaaniriza ku channel yaffe eno eŋŋanzi ate ne mbaaniriza mu vidiyo yaffe ya leero. Olunaku olwaleero njagala kwogera ku kubeera nga bwe muba mukazanyo oba mubeera mu kwezina towulira musajja wo. Kino ekintu tekiri ku musajja yekka ate tekiri ku mukazi yekka, n'abasajja baki experiencinga, naye olwaleero ngenda kwogera ku mukazi. Ogenda kuŋŋamba singa otegeeza ki? Omanyi nga bw'onaabeeraawo nga mwezina naye nga tolina ky'ofiiringa, tonyumirwa, tofiiringa ate nga tekiri ku musajja. Kino kye njogerako, njogera ku muntu nga wali okigezesezza ku muntu oba asukka mu omu, nga embeera y'emu gy'oyitamu. Tugambe nti waliwo n'oli eyazina nga nsenga nze omusajja wange mmwagala era saagala kigezesa ku mulala, naye simufiiringa, simuwulira. Mu butuufu embeera nkakankaka, embeerawo ng'ekiti. Siina feelings ezo za kunyumirwa kwezina, sikyamuka, ndi awo bwentyo. Kati kansuubire embeera gye njogerako mugitegeere oba ekintu kye njogerako kye ngezaako okwogerako mukitegedde. Kwe kubeera nga muli mu kikolwa mwezina naye eri essanyu, excitement, obujiji byonna nga gwe tolina ky'owulira. Naye nga w'oli awo omanyi ng'omuntu eyasannyalala ne bakwata ne bakunyiga ebigere oba ne bakunyiga ewantu wasannyalala nga tolina ky'owulira naye ng'oli omulaba nti akunyiga. So kyekyo yeyo feeling gye tuli okwogerako. Ekintu kino kituuka ku bakyala ate era kituuka ne ku baami, naye kituuka ku bakyala si bangi nnyo naye abalina ekizibu kino gye bali. Era olunaku olwaleero nzize okukyerabingako nammwe tusobola tutya okukiyitamu. Singa obeera mu kikolwa ky'okwezina nga si kyalumu, kubanga bwe kibeera kyalumu it is understandable, naye nga ggwe mu butuufu bukyobaawo okwezina just obeera awo ebintu bya kkaka bukasi, otuusa mukolo tobitegeera, osobola otya okuvvuunuka obuzibu buno? Ate era olowooza kiva ku ki? Namba emu engeri gye tusobola okuvvuunukamu ekizibu kino, ngenda kukugamba olina okusooka okulaba omusawo. Nze mbagamba nnyo nti waliwo ebintu ebituuka mu bulamu bwaffe nga tonnaba kubuukira ddagala lyonna lye bakugambye nti mira zino empeke, lya bino ebikoola, fumba lino eddagala, bw'enyookeze lino oba weeyoteze bino, sooka olabe omusawo akonfaminge nti everything is well with you. Omukyala okubeera ng'oli mukalu kisobola okubeera nga ekireeta obukalu bwo kyetaaga genda wa musawo n'akujjanjaba ekirwadde ekikuluma n'otereera. Naye gwe n'olowooza nti bwe naanywa okuloba bwe naanywa biri oba bwe naakola bwe tojja ttereera nti ewe nga wejjanjabi. So kye kimu n'okubeera nga singa omukyala olina ekizibu ky'okubeera nga gwe tofiiringa mwami wo, tofiiringa bwagazi, oli awo olinga omugogo. Mu butuufu nga ekizibu ekyo kiri kyetaaga musawo, kyetaaga kujjanjabwa, weetaaga genda wa musawo n'akkebera. Omusawo gwe njogerako omuzungu amuyita gynecology, oba ye musawo w'abakyala oba omusawo akebera abakyala mu nsonga za bitundu bye ebyekyama. Era bajja kugamba nti weeyambule weebakaawo ku katanda obwegaali, akukebere bulungi nnyo. Naye yo si ensonga, they are professionals and they are trained to do what they are doing. Unless singa ogendayo n'olaba nti ayiseko, kuba waliwo abasawo abatali bangu, awo you are right okumugamba nedda ssebo, this is not right. So, and to be on the safer side oba to feel comfortable, abamu temukyagala but I suggest n'ogendayo n'omwagalwa awo as long as aba akutegeera. Namba emu yandibadde yagenda wa musawo n'okebera n'akkakasa bw'abanga ekizibu ky'olina kyetaaga omunnyonnyola. Tulina abasawo be tuyita aba sex therapist. Ebintu bino muyinza okuba Uganda mulowooza tebiriyo, gye biri. Gwe genda mu ddwaliro obannyonnyola ekizibu kyo, bagambye njagala musawo akola ku nsonga bwe ziti. Bajja mukulaga bulungi nnyo nga gy'ali era ajja kukwasaganya. Okitegeera? Namba 2 tugenda kwogera kubeera nga olina okubeera nga singa ogenze ew'omusawo ne bagamba nti weetaaga therapy, ngenda kukubuulira therapy eno ejjiramuwa. Ne bagamba nti weetaaga therapy, giconsidering. Ebiseera ebisinga ffe abaddugavu, simanyi mu nsi endala but general Abannayuganda kuba be mmanyi era bagenda okwogerako, tetutwala nnyo bintu bya therapy nga nsonga. Bantu batini nnyo abagenda mu counseling, abakola therapy zibatini.
ate beba abantu abali corporate naye ffe naddala abantu aba middle class abawansi tetumanyi nabimanya omuntu agamba nti sasula $50 mbogende mu therapy mb'otuule n'omuntu awo mwogere olabira ddala nga byakumalira budde naye ate muna ebiyiina amakulu era bisobola okubaako kye bikyusa mu bulamu bwo. Therapy eno osobola ogyetaaga kuba nti ebiseera ebimu abantu abalina embeera gye njogeddeko esobola okuba ng'embeera eyo eva ku kizibu kye tuyita trauma oba ekizibu ekyakutuukako emabegako. Osobola okuba nga n'ekizibu ky'olina si kye kiri awo nti ky'amaanyi naye osobola okuba nga wayinako omwagalwawo naye omwagalwawo ono nga taku appreciatinga nga comments zaakuwa zimalamu amaanyi. Omanyi nagamba nti omukyala wo ne bw'aba mukalu waliwo engeri gy'olina okumu approachinga okumubuulira ensonga eno n'omugamba let's do this, let's go, like tukole kino okubeera nga tu overcoming ekizibu kino. Naye ate waliwo embeera gy'osobola okuleeteramu embeera ye n'obeera nga omumazeemu amaanyi feelings za small nga nemba muli mu kikolwa tajja kuteekayo like yeetya okugamba okitegeera gamba pakati ate ngenda mukolobola oba kati ate ngenda kola ki naye kisinziira approach ne way you've communicated to that particular person. Okweseza bigambo ki ng'oyogera naye omusanze mu kaseera ki like okitegeera kyengezaako okufulumya. So omuntu yenayina ng'ekizibu ky'olina ekyo kyava ku traumas, past traumas oba bakwata oba biki abantu abamu balina traumas nga oba bamukwata n'alookingira awo n'abeera ng'ebintu ebyo takyabyagala tiyabikyawa yafuuka losing buli ka sensation kayina. Omanyi omuntu nga naye bakunyonyogera towulira nnyonyoogeze kyekintu kyengezaako bagamba ekituuka ku bakyala n'omukyala newe gumuyingira taguwulira agulaba nti gumuyingira naye taguwulira ne bw'aba like ali awo. So woba osobola okubeera nga bakurecommending the therapist osobola ogenda n'oconsideringa therapy n'ogamba it's okay, let me give it a try. Sita tewali kyekigenda kujjako kiri awo ky'amaanyi. Point yaffe endala oba engeri endala gye tusobola okukombatinga oba okulwanisa embeera eno tusobola kubeera nga tuli bagumiikiriza ne okubeera nga tukola kye tuyita practicing, being patient and practicing. Kitegeeza ki? Singa okera ku makya n'ogenda ew'omusawo n'akugamba obuzibu bw'olina buli bwakubeera nti buva ku trauma yo, you have to be patient with yourself. Oba n'agamba nti obuzibu bw'olina bwakubeera nti weekozesa nnyo like weemazisa nnyo. So n'otuuka ekiseera okwemazisa njogera ku bakyala abakozesa bino bye muyita sandyagadde kireeta mu luzungu but sina ngeri yakyogera mu Luganda kye tuyita sex toys. Buno obusola obukolerere waliwo kati obwongo obuvuddeko waliwo bye balina babiyita vibrators okiteeka ku musino jjukira kibaamu kwalusa nnyalaze baba bikyajinga. I'm not so sure ebimu ndowooza babiteekamu amanda. Kati just imagine amasannyalaze ago ng'ogakubisa omusino nga gukunyonyoogera. Ebiseera ebisinga gutuuka ne gufuuka nga tegukyawulira kintu kyonna nga guli awo. So if they tell you have to be patient with yourself, kiwa obudde sensation eyo gy'onoonya ejja kudda oba okuwulira okwakuvamu kujja kudda. Olina okubeera nga you are patient enough okubeera ng'osobola okugumiikiriza oba okulinda. Bino ebintu bye mbagamba okukola bibeerawo singa oba ogenza omusawo nakkebera nagaa tolina bulwadde. Kitegeeza these are the other things by'olina okutunuulira, options z'olina. Nsobola ntya okuovercoming ekizibu kino? Nina kukola kino oba nakiri. Nabagamba nti ekintu kwemazisa si kibi kubanga kirungi but at a certain point kibi. Kubanga buli kintu kirina advantages ne disadvantages. Naye oweeyinga n'olaba advantages ezisingamu oba disadvantages ezisingamu. Bw'olaba nga disadvantages ezisinga mu kintu ky'ogenda okukola osobola okusalawo kukyenenya n'ogamba sigenda kukikola. Ensonga endala gye nniza okwogerako ey'okubeera nga osobola okubeera nga olina omwagalwawo ng'ali supportive. Singa obeera n'omusajja ng'ali supportive ate ng'afaayo mu butuufu kigenda kwanguyira kubanga agenda kubeera nga mu lugendo luno mugenda lutambula babiri ng'osobola okumutuuza n'omugamba nti munnange hani nina ekizibu nti kya kintu olaba bwe tubeera mu nsonga z'abafumbo mu butuufu siina kyempulira ate ng'ekizibu tekiri ku ggwe
omukirago guli fine si mutini, enzinayo simbi, onzina ebyalagirwa naye mbutuufu ndi awo mbeeranga mugogo. Kiri unfair eri mwenna kuba omusajja yeefulukuta akusanyuse kumbe gwe weefulukutirako talina kyawulira. Ate naawe omukazi wattu kiri unfair gy'oli because you are missing out. Tofuna eyo feeling abalala gye bafuna. So it's not fair to you either. Singa oba n'omwagalwawo ng'ali supportive ng'ate ali caring, kigenda kwanguyirako okubeera ng'olugendo luno osobola okulutambula n'olumalayo bulungi era n'obeera ng'otuuka ku buwanguzi obw'okuba ng'obona embeera eyo. Nti omwagalwawo ono tumwetaagako ki? Kubeera mugumiikiriza, kutegeera mbeerayo na kubeera ng'asobola okumanya kye musobola okukola. Through communication nti osobola okumugamba nti wano w'oli wano w'oli ye. Bw'aba nga si bw'atyo kozi abantu abasinga bw'abitegeera ebyo oluusi ng'akulekawo oluusi ng'agenda anoonya abalala kwegamba naye ng'ate waliwo n'abasajja bayita mu mbeera eno. Ebintu bino ebibireeta kubeera nga otwemazisa naddala okukozesa bino bigundi ebyo obusolo bw'abasajja obukola era obumuteekamu amasannyalaze si bulungi. Kitegedde mikwano gyange kubeera nga tulina past traumas n'okubeera ng'oluusi oyina ekirwadde ky'obadde tomanyiiko. Banaye munzikirize enkomewo nti temwerabira subscribinga kulikinga n'okomentinga. Gwe omukadde webale kubeera nga weekuumirako ate gwe omupya tewerabira subscribinga kubeera ng'otwegattako. Sharinga vidiyo eno n'oyenayina gw'oba osanze. Sharinga tomanya abalina WhatsApp group mu sharinga, abalina Facebook group sharinga the link. Ndekerawo comment gwalina kyombuuza nja kubeera nga nkuddamu oba kyakwekola vidiyo nja kuba nga nkikola. Mbaagaliza ekiro ekirungi abandabye ekiro ate ab'okumakya ne mbaagaliza olunaku olulungi ab'omu ttuntu nammwe ne mbaagaliza. Yeah.